abaye walu omuvubuka ono sagala tumunyome tumiseemu amaaso Munnayuganda ono mulaguzi era nga ye Prophet Matayo omuvubuka ono ebintu bya zaalagula ebimu ku ebyo bituukiridde gye buvuddeko nagenda ne mbatuusaako akatambi nga yalagula ku kufa kwa Paapa era Papa Francis n'amala n'afa kakati bwe yakwatibwa omuvubuka ono yaleka alina ebintu bingi nnyo byalagudde ebigenda okubaawo oba okutuukirira mu ebyo bye yalagula mwe muli akatambi kano ke nkuleetedde omuvubuka ono yagamba nti President Museveni abantu bagenda kwekalakaasa era okwekalakaasa kuno tagenda kukuwona naye ng'okwekalakaasa kuno kugenda kuva ku bikolwa bya mutabani we General Muhoozi Kainerugaba akatambi bwato bwe yagamba mu kavidiyo yagamba mu President Museveni abantu bagenda kwekalakaasa era okwekalakaasa kuno tagenda kukuwona naye obuzibu n'ennabe genda kuva ku mutabani we Muhoozi ate bwe ntunuulira ebiriwo n'embigattagatta katambi k'omuvubuka ono bye yalagula biina engeri gye bigatta okusinziira ku bannayuganda engeri gye bareactingamu essaawa eno kubanga abantu balayidde bagamba tugenda kukola kye tuyita protest vote naye nga byonna byonna bikolebwa under General Muhoozi's regime kasobola kutuuseko akatambi kano aka Prophet Matayo okeerabireko mali nkwe n'obutambi obulala obwa bannayuganda kugamba abawera enkolokooto video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo kwekalakaasa okujja Museveni tagenda kuwona wano mu Uganda wano kwekalakaasa kujja ate era n'amagye nago gajja kubaawo nga gatudde nga galaba naye ng'okwekalakaasa okwo kujja kuva ku mutabani we Muhoozi Kainerugaba Kurande ate Museveni ndowooza era kyemanyi mu Uganda tewali department ekukiririzamu ne baminisita eriyo n'abantu abamuyita oli namuyita nga ku mukolo ewuwe kugulawo kyaki naye nga mu mutima tebamwagala nga president wabula bamanye nti bw'anajja ajja tuwa ssente naye nga tebamwagala kati ffe bannayuganda twafuuka ng'abakyala babalaaya nti kati gweoli mugagga olina ssente buli kwetaagako ki ssente teri muntu yeetaaga Museveni ku mutima gwe tali ne malaaya ngenda gyali nga si lwakuba nti mwagala nnyo yajjawuwo n'emirundi mingi mulabirana mu kizikiza naye nga nina kyemwetaagako ye malaaya yajjawuwo akunoonyamu ssente akutega obubadde bwonna kimu kalina kuba Museveni tuba tufuuse nga bamalaaya yesu mwagala kubwagazi ssente ate waliyo ekirala era jankwera 40 naye bw'ojanga oli bwereere tujja kufuutula misingi naawe omwagalako ssente kati tumwagalako ki era ssente zaffe zonna yazibu naye Matayo mazeemu amaanyi nze sisobola kukolerera ggwanga lino President Yoweri Kaguta Museveni ekyokuwamba abantu n'obamalira mu makomera tekijjaawo nti okula enkya n'eggulu era n'omubiri gukoowa ate era tekijja kutwagaza aga Katonda mu ggulu tukukooye bukooye obukulembeze bwo okoze ekimala muzeeyi tukukooye ebintu byonna bikyuka n'enkumbi erima n'eggwerera amazima amatuufu muzeeyi tetulina musango naawe ne bw'onootutta n'otumalawo tekijja kugamba nti omufu bwe yafudde omulambo ne gukwagala amazima amatuufu tukukooye obukulembeze bwo tubukooye nga tetulinamu nakwekwasa kwonna emyaka egyo gy'otufuzeeko alhamdulillah gyegyo tewaliwo nsonga yonna gye tukugamba neegi muzeeyi tetulina nguudo okimanyi muzeeyi tetulina ddagala mu malwaliro era n'ekyo okimanyi ate ekirungi ekiriwo naawe wennyini totwagala kati gwe tugenda kwagala kubanga naawe totwagala toyinza kubeera ng'otwagala ne tuba nga tetulina saavisi tetulina ddagala mu malwaliro tuzaala ne tufiirayo tetulina bujjanjabi tetulina nguudo tetusoma bigenda mu maaso
abasoma tebalina mirimu omuntu asoma nafuna diguli n'agenda mu bukomba bokisi kati ebyo toyagala tubyogereko ekikuwambya abantu n'okubatta n'okubatulugunya n'okubajjamu enjala n'okukola ki kikutuma nti n'olwo tujja kwagala gwe n'abakuli ku lusegere bwe bagattagatta ebyo by'otukola bikutwagaza ddala bikuweesa credit ekutwagaza bwe wali ojja mu buyinza wetugamba nti abantu abakolanga ebyokuwamba n'abantu n'okukola bitya byonna by'ensonga gye wajja otugonjoolera kakati amazima g'otandise ogatulaga nti muzeeyi ebyali emabega gwe wabikolanga lwaki tukugamba wetutu kubanga kati byokola kubanga singa wali tewabikolanga byandibadde tebiriiwo olwaleero kitegeeza gavumenti z'abali wazivumaganyanga naye gwe wali emabega waazo ng'obikola kubanga lwaki ne kati byebigenda mu maaso bali abaabikolanga baafa byaddamu ne bidda ng'ate bannannyini bikola baafa kitegeeza gwe walinga obikola kubanga gwe yabikolanga era okyaliwo that's why bigenda mu maaso tusaasire olekeraawo okututtira abaana tusaasire munnange olekeraawo okutusibira abaana abalenzi ab'obulenzi be tulinamu essuubi ensi yonna beerinamu essuubi okyayinayo emyaka gy'ogenda okwongerako ogigula emyaka bagigula ogenda kudda buto bw'oba wamba n'obanuunamu omusaayi ne gukuzza buto munnange kitaffe bwe tunaakugambako nti oyo bamunone bannange twogeza bulumi munnange abaana baffe baleke edi mutwe mute na bonna abali mu prizoni bate taata tukwegayiridde bwegayirizi nammwe mwennyininyini abamuli ku lusegere n'ababawamba n'ababatwala kyemukola tekiriimu tekiwansa tekigattako tekigenda kutwagazisa era ne bwe tunaaba tufuddera emirambo gyaffe tegiri kwagala era tulibeerayo nga tumanyi nti otusse naye tetukwagadde bannange tetukwagala free edi mutwe mumute n'abalala bonna mubate Museveni mu kututulugunya kw'otutulugunyamu okutuwamba okutukuba okututokyalinga jasimanya ekintu ekya tetulina kintu kyetuluzinga mu bulamu bwansi kuba mu Uganda gye watuteekamu tetulina kye tuyinamu nze mu byobugagga bye nnina mu nsi ngonzise ninamu piki eno ya looni ebanjibwa obukadde 8 ssaawa zino sisuubira nti ndigimala nayo n'essimu eno gye nkutte ya M-Kopa n'okugisalako bagisazeeko ssaawa zino naye nga ya mitwalo ag'e Uganda nali sisobola kugaafodinga kugigula mu kashi njirina nga ya M-Kopa nsasula buli lunaku 10,000 eno piki ya mitwalo 89 buli wiiki ejja njivugira emyaka ejja by'obugagga bye nina ate nga nabyo bikyali mu installment ebinnafuuka byange kati tutokyalinge tukube tuteeke wonna wowulira nti we wakuwa emirembe ng'otutaddewo but one day bujjako era olunaku nga tuvaayo nga gwalina okgendayo ne basajja babakulya mu ngalo mpaka kifuba ddembe bw'obanga gwe yakeera ku makya n'owamba obuyinza n'okola constitution eyiyo n'okkiriza okuvuganyizibwa mu by'obufuzi ngolowooza nti opposition ezigenda obbeerangawo zonna zigenda kubaza abasajja bo bootegeerera tewamanya nti Katonda alinayo gwajja okuleeta nga yamuleese ng'agenda kuvuganya bituufu si bano booteekawo leero n'obasiba enkya n'obajjayo wafunayo abagezi oyo yakeera ku makya n'atuzuukusa ffenna abatalina kye tufiirwa abaasalawo okumuwagira nga tukkiriza nti yekka yagenda okuvaako emirembe gyaffe yagenda ovaako Uganda okuterera yagenda ovaako buli munnayuganda okufiiringa nti munnayuganda ebituufu. So whatever you do, just remember one thing. It will be one day nga gwali mu kufesinga kyonna kyoli mu kutufesingisa nga bannayuganda abatali kukoyinaako musango. Ivan Gigi eyo sigiri